November aunga it was October ngagwako already Freshkid yali wali. So when I joining Freshkid yali wela netufuka abachali nga tunyumya ate ebyo bya happenings wendi. Yeah, but nze ebintu byebogera abantu okusinzira engeri genda mu manager Francis n'ekitono kye mutegeerako musajja mukakamu ate ebisinga byebogera si bituufu omuntu asobola okuddeyo nga takumanyiiko bintu naye nga yayogera bwogezi nga tamanyi kituufu kiriwo so bibaawo mundu naye bakwogerako ebintu gwe naawe tebakwambula ngoye zino manager zabaguze nanti bagamba nti Freshkid bamwambulanga engoye bwava ku show gwe tebazikujja omanyi Freshkid ama mwana muto he's a kid kati luswe twabanga ku show nga balina omwambulamu engoye omanyi ayonoona kati engoye ziba ngoye ennungi kati omwana omutaasa obanga oba ali ababogamu n'akwatako bwati kati ngoye kibazimujjamu ne bamwambaza obulala oba kitegeera naye kati abantu bakikwata wivu bamwambula engoye ate ne bazitwala so bigambo by'abantu kakati ekirala kagala otubuulire bamanager abayimbi kati nga abawala abato bamanager babakozesa babeyambisa kati gwe ekintu ekyogera kivunuka otya nze no management yange yakubiri gyembaddemu nali eri ewa palaso naye things were good tewali kyatuukawo neno gyendi ebintu bitambula bulungi sinalabako kintu kifaanana bwe kityo kirabika kituukawo mu bantu aba naye kisinzira enkolagana gy'olina ne manager wo okitegeera naye sibimanyi ebyo saabyogerako abalabi ba ABS bawa akasembayo abalabi ba ABS mwenna nze bampise Joelanda ali muyimbi mupya ntandika butandisi nga nva mu Texas management eya manager Francis bambi mumpagire mwongere okumpagira ngenda bawa waka mulungi yekka music mulungi yekka 2 nyoluso sobera omimbi sobera nga okyafumba ennyimba zo zijja solo basulirayo kakava era niza no basulirayo kakava awo nga wetulinde ekijja maaso ekyakabi Joelanda ekyakisobola okubuuza management empya gy'olina mu myaka ng'ebiri oba 5 wawo kifaananyi ki kyeweeraba mu myaka maaso awo engeri gyesi Katonda sisobola kugamba nti ngenda kweraba nga ndi bweti naye nga nsuubira bintu birungi byereere okuva mu Texas management okusinzira engeri gye tukolamu ebintu byaffe kikulaga nti the future is bright like si wabi emyaka kati ogenda kuweza 2 ng'oyimba kati saawa zino Texas yo yakusayininga emyaka emeka abantu bo tebannakitegeera ebyo batewetaaga bigamba abantu ffe twasayininga emyaka gyaffe ebyo biri between Texas management nange naye nga twasayininga kakati twagala otubuulire tulaba nga manager Francis yayawukana ne Freshkid sinzira ku ye naye era tomanya next time gyambeerako kankole nnyo nange mmereko next time naye nga bw'oba olaba lisiti bwe yagikoze eri mu bulambulukufu eri bulungi oba kibulamu ekyo byosijja byogerako nnyo kuba mbagamba yawandiisa okusinzira ku ye engeri gyali nti aludde mu ndongo ye yakiwandiisa okusinzira ku ye era bulijjo akola lisiti ze and people appreciate them waliwo abatazi appreciatinga naye I think it's fine okusinzira ku ye nange nja kukola nnyo osanga ajja kunteekako next time kati buli omwaka obadde oyimba osanze buzibu ki era obuzibu baddewo bungi promotion nensesa ne management kale obuzibu baddewo n'okusinzira nti gwe mwaka era gwe natandise oyimba so osuubiramu ebintu bingi tosobola beera kubanga wakajja n'orisingirawo kwabaawo era ebintu ebimenya omwaka gwatandise abawagizi baffe basuubire ki tulina ebintu bingi byetutegese nga Texas management tulina ennyimba empya nyingi ezijja era tuli mu ffumbiro tufumba tulina ennyimba nyingi ennungi ezijja era nga lwe luliwaawo tusobole twako olumukozo nina oluyimba olwedde lwenina lupya baluyita mimi nawewe lwo olwedde lulimu audio naye nga tulina projects ezijja endala nyingi tuwemu akapeera abakyala bagamba okufuga omusajja omusa mu ccupa nze tekyetaagisa kubanga wantu nga dda ku ddobo
Akasaale ke wafumita ku mutima kantuuka ku nkogo nze sikyakwebera bulungi bwo tebugwanira komo. Yes, nebo kumone bataka Joelanda. Fe abasinga twakutegera